Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Nyomera olulimi lwo. Awo olwatuuka mu biro eby'edda ennyo ne wabaawo omusajja erinnya lye Kijjolooto. Kijjolooto yalina mukazi we ng'ayitibwa Nva za Munyaga. Olaali olwo Kijjolooto n'ateesa ne Nnaalongo oyo Nva za Munyagwa ne beefunira akasolo ke banaafuganga mu maka gaabwe. Bwe baamala okuteesa Kijjolooto n'ayingira ensiko okuyigga akasolo. Teyalwa n'akavumbula n'akakwata. Akasolo ke yavumbula yali ngabi. Bannanga abeddira engabi mwenna nsanyusa okubawuliza, mwebale kubaayo. Kati engabi kaali kasolo kalungi nnyo era nga kajagujagu nnyo, naye tekaaliko mayembe akagabi. Kijjolooto bwe yamala okulaba obugezigezi bwako n'agamba mukazi we nti akasolo kano nga bwe kali akagezigezi tusaana tukasuze ebweru, katukuumirenga amaka gaffe ekiro n'emisana, kyokka ekiro tunaakakumiranga ekyoto, empewo bw'eneekakwatanga nga kagenda ku kyoto nga koota omuliro. Kijjolooto bwe yateesa ne mukazi we bye yateesa yabikola mangu era akasolo kaabwe ne kaba mu kwesiima olw'okulabirirwa obulungi. Munnange mu biseera ebyo ku ttale waaliyo akasolo akalala nga bakayita Mbwa. Amaka g'akasolo ako gaabanga ku jjirikiti era n'abantu baali bamanyi nti Wambwa oyo bw'alaba awali ejjirikiti waakuba amaka ge. Wambwa yalina amayembe ku mutwe nga malungi nnyo nga genyoolanyola bwe gati nga galabika bulungi. Kyokka abantu baali bamutya okumufuga nga tafugika Wambwa oyo nga bw'omulaba, kuba buli eyamwetantalanga ng'amuboggolera era ng'ayagala na kumuluma, ate ng'amaaso ge gennyini tegaali ga kisa nga tatunuza kisanga era Wambwa bw'omulaba. Munnange Wambwa yalina abaana be babiri. Lwali lumu mu ttumbi wakati nga Wambwa yeebaseeko, omuntu omu n'agenda asooberera abaana ba Wambwa, omuntu n'abamubbako. Munnange Wambwa yagenda okukwatakwata ku baana be ng'asisimuse nga talabako n'omu. Wansi teyaddawo kwebaka, wabula yagenda apaala ng'anoonya abaana be mu kiro ekyo. Munnange kati Wambwa yali akyanoonya abaana be mu buli kafo, kusanga Wangabi ku kyoto ng'akuuma amaka ga mukama we Kijjolooto. Wambwa teyalwa n'abooza Wangabi nti ondabiddeko ku baana bange omuntu babbye oba ndabiddeko? Ko Wangabi nti ayise wano kaakati kati era alaze eyo gy'otunudde eyo. Wambwa bw'awulira n'ateba entambwe agoberere omubbi abbye abaana be. Yakanda kumagamaga buli wantu nga talina gwalaba. Kyeyava afunyamu okuddayo eri mukwano gwe Wangabi amubuuze ayongere okumunnyonnyola obulungi enfaanana n'entambula y'omuntu oyo n'ebirala ebifa ku mubbi oyo omuntu oyo yabbye abaana be. Munnange Wambwa bwe yategeeza Wangabi nti omubbi amubuze, Wangabi kwe kuddamu nti mukazi wattu, ndaba oyo si mubbi wabula nkerettanyi. Bw'okutta eryo ye n'akuba butebe n'akomawo ate n'adda gy'ovudde era ayise wano wuuyo aggwerayo wuuyo agenda. Olwo ate Wambwa yagenda nga mbuyaga ng'agamba nti olunamusuuza abaana bange nga mulumaaluma era nga mwagulayagula. Ezo embiro munnange nazo Wambwa zaamufa bwereere kubanga omubbi w'abaana teyamukubako kimunye. Kati bwe yaddayo eri munne Wangabi n'amutegeeza nga bwe gubadde, ko Wangabi nti omubbi ate akomyewo n'ayita wano nga gwe wakasimbula ekigere bw'oti. Kyakola kye kino, bw'akulaba nga omugoberera ne yeekweka n'alyoka adda ate n'afunyamu ate n'adda gy'ova. Naye leka nkuwa amagezi aganaakuyamba okumukwata. Mpa ebyambalo byo byonna by'oyambadde nange nkuwa ebyange. Ompe n'amayembe go nga wange ku mutwe gwange mpondere omubbi gwe nkuleke wano ku kyoto kya mukama wange ng'okuuma ng'okola omulimu gw'okukuuma amaka ga mukama wange. Kati omubbi bw'anannengera
ajja kuwetamu akomewo wano nga bw'akola. Kale bw'anadda ng'owamatuka ku kyoto ng'omukwata. Tolaba Wambwa? Munnange, Wambwa yalowooza nti tewali magezi gasinga ago ag'okukwata omubbi w'abaana be. So nno Wangabi yali amulimba bulimbi. Omubbi w'abaana yali tannamulaba nako wadde n'akatono nga tamumanyira bw'afaanana. Kati ekyamulimbisa Wambwa kwe kwagala okumuggyako amayembe ge bambi, kuba yali ageegomba nnyo. Munnange, awo Wangabi bwe yamala okuwanga amayembe ku mutwe n'agamba Wambwa nti ngenze kunoonya mubbi w'abaana bo. Olwo obudde bwali butuuse mu mattansejjere otulo we tujoogera ennyonyi abantu. Wangabi yagenda asekamu olw'okwefunira amayembe ag'endola. Kati munnange Wambwa yakanda kutunula ng'omubbi w'abaana be tamulaba. Ate nga ne Wangabi tadda. Obudde bwali butuuse awo nga mu kinywambogo. Wambwa otulo ne tumutwala. Omanyi tetumanya alirira nnyina. Obudde bwe bwakya Kijjoloto n'afuluma alabe ku muddu we Wangabi nga bw'akuuma. Yasanga omukuumi ali mu tulo afuluuta. Kijjoloto teyamanyirawo nti Wangabi si yali ku kyoto. Olw'obusungu bw'okusanga nga omukuumi ali mu mattansejjere yeebase, yamenya mangu akaswanyu n'amuswanyuulaswanyuulamu nga buubwo. Jjukira yali ayambadde ebyambalo bya Wangabi. Munnange Kijjoloto yeekanga nnyo okuwulira nga omukuumi gwaswanyudde obuggo angangala buŋŋaŋazi. So nga eyo si ye yali enkaaba ya Wangabi, nga Wangabi taŋŋaŋala. Bwe yamutunuulira mu maaso ng'alaba amaaso si ge ga Wangabi wabula nga ga Wambwa. Ekyayongera okwewuunyisa Kijjoloto kwe kulaba nga Wambwa omutwe enkunku, so nga Wambwa bulijjo alina amayembe. Kaakati Wambwa n'amugamba nti ssebo nkwegayiridde lekeraawo okunkuba, tonkuba munnange, ssebo tonkuba, lekeraawo okunkuba. Ko Kijjoloto nti wazze otya wano? Wambwa kwe kuddamu n'amugamba byonna byabaddewo ekiro nga bwe byazze. Kati Kijjoloto obusungu bwe bwamujjira n'ayagala okukwata Wambwa amutte. Ko Wambwa nti ssebo totta munnange, omulimu gw'okukuuma amaka ago agabadde ogwa Wangabi nja kugukola bulungi, nange nja kugukola ssebo, nsaba ogumpe. Ye Wambwa n'agendanga naawe okuyigga tugende tuyigge Wangabi oyo, tugende tumuyigge ampe n'amayembe gange. Oyo ye Wambwa. Kaakati Wambwa yagamba nti bwe tunaatuukanga nga gw'olya ennyama, bwe tunaakwata oyo Wangabi nga gw'omulya ennyama, nga nze nnuma ku bigumba. Kijjoloto bwe yawulira nga Wambwa akkiriza okukuumanga amaka ge n'okumuyiggirangako ennyama, n'asanyuka nnyo era n'amuleka okuba naye nga amuzza mu kifo kya Wangabi. Okuva olwo n'okutuusa kati Kijjoloto yatandika okuyigga Wangabi, era agenda ku ttale n'amuyigga nga bamuyigga n'ono Wambwa. Wambwa ennaku z'abaana be yazeerabira mangu ng'amaze okuzaala abaana abalala, naye ekitagenda kumuggwa ku mwoyo era ekikyamuluma nakati bw'omulaba awo Wambwa ng'atudde n'asiriikirira ge mayembe ge. Amayembe buli lwagalowoozaako nga Wangabi yagabba gawulira bubi, anti na buli kati bw'agajjukira ng'aka ng'aŋŋaŋala mayembe g'abaana be, ng'era ng'agamba agaali agange kakati galina Wangabi ng'aŋŋaŋala. Kijjoloto yalaba Wambwa obusenze abukazizza, anti obusenze bukala mmuli, ng'agamba mukazi we nti Wambwa wano talinaawo butaka kuba yajjawo lwa busigire. Wangabi bwe yamulekera obutaka bwa Wambwa buli ku jjirikiti gye yava okujja wano. Kale nno bw'afanga tumuzzangayo ku jjirikiti, na guno gujja Wambwa bw'afa bamutwala ku jjirikiti kubanga weewali obutaka bwe. Wambwa bw'ajjukira ekyoto Wangabi kye yamulekako, agenda n'akyebakako ng'alowooza nti oba oli awo Wangabi anaakomawo n'amuwa amayembe ge. Ate bw'aba akuuma amaka ga mukama we n'alengera omuntu gw'atamanyi amuboggolera nnyo olw'abaana be bali be babba, ng'alowooza nti si kulwa nga addamu n'abba abaana be.
oba n'amulimbalimba nga Wangabi bwe yamulimbalimba n'amutwalako ebintu bya mukama we n'amayembe ge. Munnange awo nga nange nkulabira Wangabi nawe kyalobera Wambwa obutaba na mayembe. Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Nyomera olulimi lwo.